Kino ekirwadde ekikambwe ekiruma Vybz Kartel kiraliikiriza abawagizi be ssaako n'abafamire ate ye Susan Makula ne Pastor Bugingo. Amaziga embeera bw'eti bw'eri mu lumbe, amaziga Pastor Bugingo gamuyiseemu bw'atunuddeko mu maaso ga Susan Makula. Byonna ngenda kuba nti ate mbikutuusaako mu bujjuvu wano ku CEO Michael Uganda YouTube channel. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli webale kuba nti ate otugoberera kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Gwolaba mu katambi awo ne mu kifaananyi ye muyimbi Vybz Kartel, the dancehall sensation, the Jamaican legend, omu ku Bajamaica abasinga okuba nti ate bakuba dancehall mu biseera bye myaka gye. Kakati omwami ono gye buvuddeko yatereddwa okuva mu kkomera gye yali yasibibwa mu mwaka gwa 2014 nga bamuvuna n'omusango gw'obutemu yatta maneja we Mbuwe Kigambibwa. So okuva 2014 abadde mu kkomera era ng'amazeeyo emyaka egiwerako ddala osobola okuwalamu awo. Kakati Vybz Kartel ono bwe yali tannagenda mu kkomera bw'atyo bwe yali afaanana nga tannagenda mu kkomera wabula atuuse okuva mu kkomera bw'ati bw'afaanana nga feesi epeeruuse, feesi ezimbye. Abamanyi ku mbeera ya Vybz Kartel bagamba nti amaze ebbanga mu kkomera eryo nga yalwala obulwadde obumanyiddwa nga Crave disease era ng'obulwadde buno eno bukwata nnavuzi z'omubiri oba emisuwa gy'omu mubiri ne gyeta feesi yo okupeeruuka ssaako n'okuzimba nga bw'ogiraba awo. So Vybz Kartel ono yendwadde emusumbuwa naye olwakomyewo agenda maaso n'okuba nti ate akola workouts ez'enjawulo, agenda maaso n'okuba nti ate yedda bujja okusobola okuba nti ate addamu afaanane nga bwe yali afaanana nate. So yembeera eri ku Vybz Kartel naye ng'obulwadde bweraliikiriza abantu abamuli okumpi, ab'eŋŋanda ze sako n'abawagizi be beeraliikira bagamba ye omusajja waffe ki ekyamutukako, naye nga yembeera eri ewa Vybz Kartel obulwadde yalwala oba Crave disease bwe kigambibwa mbu mu kaseera kano. Kakati nga tuvudde awo bambi Susan Makula yaviiriddwako maama we amuzaalira ddala era nga amawulire gano eno ogasaasaanye era buli omu akimanyi mu ggwanga nti ekiri ewa Susan Makula si kirungi, embeera gy'ayitamu kati si nnungi. Era omwezi guno tegubadde mulungi eri Susan Makula, yafiiddwako maama we amuzaalira ddala. Era mu bantu abangi abazze okuba nti ate bamubeererawo mwe muli ne bbaawe, amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bugingo. Yalabiseeko mu lumbe lwa nnazaala we amanyiddwa nga Mrs Kisembo. Yes, yalabiddwayoko bambi era bwe yatuuse yanyuliddwa nnyo okuba nti ate yaviiriddwako nnazaala we. Amaziga gamuyiseemu musajja wattu nga bw'omulaba mu bifaananyi abo, omulambo nga baguleeta, omubiri gw'omugezi nga baguleeta, yabali tasobola kukyebeera kutuna mu maaso ga mukyala we ng'ali mu maziga, omukyala ali mu maziga, omwami ali mu maziga olw'oluvannyuma lw'okuviirwako maama we oba okitegeera oba ate noono okuviirwako nnazaala we. So embeera bw'etyo bw'eri mu kaseera kano, maziga meereere naye nga tugeza okuba nti tugumira wamu ne famire ya Pastor Bugingo ssaako ne Susan Makula oba okitegeera mu kaseera kano. Mwenna musobola okuba nti ate mubaagaliza okuyita mu kano akaseera nga bagumu kuba nkimanyi akaseera kano ak'okuviirwako maama si kaseera kalungi. Abantu abali bayiseekumu experience bakimanyi ekintu kino. So yembeera nga bweri mu kaseera kano ku ludda olwo naye nga mwebale nnyo okuba nti ate mutugoberera. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli, mubeere bulungi.